ebigenda mu maaso mu ggwanga mwenna mubirabye. Baleese abayeekera ba M23 ne bagamba abantu nti jati abo si bannayuganda era ekyo ekitongole baagala ttandika kibateekamu mpola kubanga bwe kibeera tewabeerawo poliisi. Abo si bannayuganda kyova olaba bakuba ku nnyama ne lwe kiteetaagisizza era balina sigino gye bali mu kusindikira bannayuganda mu kaseera kano nti olaba mu kalulu kano ku kifo ekitabadde kyaffe we tutalina nnyo interest already mwe mwatuwangulira edda tusobodde okukola bwe tuti naye mulinde ekijja 2026 ekigendererwa kyabwe kyakubateekateeka ekigendererwa kyabwe kyakubatiisatiisa mbu balinga ababakubira tochi mukinaabeera mu kalulu ka bonna kubanga Museveni essaawa eno akimanyi nti newankubadde biri bityo abasirikale abalagiranga mbwa ne bakola kiri ne tubagambye ebigambo ne luli kye nabagamba abasirikale nti ffe baganda bammwe Museveni alina ebitongole bye by'okwerinda byatakyesiga sinakindi nga byonna takyabyesiga akimanyi nti abantu abo bamukuumidde mu buyinza naye tebalina ke bamuganyuddwa kakati ate okubatuma ku mission nti bayinza okukyusa emidumu ne bagimutunuuliza era mu nnaku ng'ezo ojja kwesanga nga ebitongole by'ebyokwerinda oba bu poliisi obuliraanyewaawo tebukkirizibwa kubeera na mmundu. Njagala okinoonyerezeeko, njagala otandika okukuba tooki oba ebyo ebitongole bwe byopaleetinga ebyo bijja ati mu kaseera ng'ako oba wabaddewo police station yonna eyina emmundu. Museveni takyesiga basirikale aba poliisi ab'amagye ab'ebitongole eby'ebyokwerinda byonna kyova olaba kaakati aleese M23 yebeebakwasaganya gwe weebuuze lwaki abantu bano bambala obukookolo. Gulowooza lwaki babataddeko embeera bakalumba ekitebe kya National Unity Platform bambadde obukookolo. Babo bazze ne wateetaagisizza kuba ssasi balikubye. Golowooza ekigendererwa kyabwe ki? Kukulengeza, kukutiisatiisa. Naye munnayuganda nkutegeeza era nnyongera okujjukiza nze ogwange gwa kujjukiza buli wabaawo embeera ng'eno gye baleese okunafuya yongera mu kupika. Emmere eyidde yongeramu nkuto giganya kukona. Mu kaseera kano tunaatera okutuuka ku kuboobeza n'okujjula tujjule. Kakati bwe tugayaalira wano ne tusuula ennanga emmere egenda tukonako. Bannayuganda babatiisizza ekimala. Tewaliyo kipya Museveni kyagenda kukola munnayuganda kyatannamukola. Ono bamukubye essasi mu mutwe munnamawulire nga Naashirafu baamukola ekintu kyekimu just kubanafuya, just kubatiisa na kubalengeza. Mbu maaso awo waliyo akabasa gyekali naye naffe tusobola okubawo akabasa tebakatondera bo bokka kukakola. Bano tebalina layisinsi ya kubeera bakajja bangu nti be bokka abakkirizibwa okumenka. Naffe tulina okubamenkeramu, naffe tulina okubazaalira ku kabasa. Olaba bano abasajja mirundi mingi nnyo bwe batukolera busajja buubwo naye ffe tuli bakazi ababayita abasajja. Tuli bakazi tetusobola kubayiribyamu nabo bagambe nti obusajja buubwo. Bannange tewaliyo kirungi kyogenda kufunira ku mukeeka. Lino eggwanga engeri gye lyavunda ennyo bannange terigenda kununulirwa mu mannyo kusinika, terigenda kununulirwa mu maziga. Nedda baganda bange eggwanga lino ligenda kununulirwa mu bikolwa, okununulirwa mu kwewaayo n'obuteetiiririra n'okukkiriza ntuteereddwako ekyambe buli buuyi kisala. Wano Museveni akugamba oba toyagala kufa nsigaza, naye ate ne gyakugamba akusigaze akuttirayo kubanga oyagala Uganda eri seefu nga bwe mugitugamba. Eno Uganda eri seefu yeekubiza munnamawulire wa Top TV essasi mu mutwe. Eyo Uganda gy'oyagala. Kakati neyo Uganda gye bagamba nti bw'otatambaala ogenda kubeera mulamu, bw'otutambaala ogenda kufa, ne bw'otabatambaala era obulamu bwo buli matigga bubeere matigga ng'obulwanyeeko. Obulamu bwo bubeere matigga naye nga naawe obulwanyeeko. Kana akabinja ke baleese aka M23
zeze mmotoka ze walaba juzi ezaali zisomba olowooza baali bazze kulambula oba baali balambuza abajja mu Uganda juzi. Keka akabinje ka M23 katandise okuoperatinga kyovola bakuba n'essasi mu mutwe lwekiteetaagisiza kubanga si baganda bammwe bano betuyita Abacuba. Bano betuyita Abacuba be baleese okununula mbu ensi yaabwe mbu bagigoberemu ddala abantu be bagamba nti si baamu oba abajoonyesa naddala Abaganda. Gwe weebuuze Museveni kino kibadde kifo kye. Museveni ekyo kifo yakakasa kale bw'aba atunulamu nga ye munnabyabufuzi aga nti abizannya mu mazima n'obwenkanya ekyo ekifo asobola okukiwangula. Kandidenti we ye kennyini Museveni tamumanyi. Njagala okere ku makya ogenda ogaye Museveni kandidenti we Kawempe ayagala kwogera naawe ye kennyini ajja kubuuza yaani. Naye mboyo gwattira abantu ku muntu alina okureplacinga omuntu nga Seggirinya ng'ali ku kaadi ya National Unity Platform anko Nuwa nkutumidde tekisoboka. Ono ayagala basindikira sigino kubaleeta mu katengo akyale n'akalulu ke Kawempe mwe wennyini mukeddukiremu. Mwe wennyini mukeetuyire nti olaba bakoze bati ku lunaku olusooka mukeddukiremu naye ng'ate sika atunuulidde ng'akakulu atunuulira kalulu kali bwe ssaawa eno ali mu bateekateeka. Ali ku nkola y'oba onoobikira omukadde tomugwako kibwatukira sooka omunyumiikirize. Essaawa eno Museveni ali mu tuteekateeka mwatulengeza ekigenda okuba mu 2026 naye baganda bange mwe mulowooza mugenda kutiisibwatiisibwa paka ddi kubanga mu 2021 oba mu 2016 bw'oba watiisibwatiisibwa n'ebyo watiisibwatiisibwa ne biteekebwa mu nkola Museveni n'akuwa ensonga lwaki yakutiisatiisa oba lwaki yakukwasa ku sigiri nti ebyamalwaliro biteredde ebyenjigiriza biteredde amalosoma bw'asaba omulimu mu gavumenti bagumuweerawo naye tewali kye batukoledde kye tufunye mu tutiisatiisa ng'okututiisatiisa kwa 2021 twakuvaamu ne tudda mu by'obufuzi bino ebiri nnomo we byabeerera nnomo. Seggirinya Muhammad n'oyo Sewanyana Kyemeza baba tutte mu kkomera. Seggirinya avuddeyo afudde era bagenda kuddamu bakutiisetiise era obagondere bakwataani addako era naye aveeyo afe. Your Excellency yakola statement n'agamba nti embuyaga bw'ebejja togidduka beera ng'embogo jaŋŋange. Ani yali adduse ejjengo? Ani atambuliddeko ku mazzi kummwe? Nze siri kyennyanja sitambulirangako. Ani yali adduse ejjengo? Ndirabira ku TV. Ejjengo bwe lijja todduka ng'ogenda gye likugobera. Ejjengo tebadda gye lidda, ejjengo badda gye liva. Era bodduka ng'ogenda gye ligenda likkulukusa liva Nile n'ekutwala e Misiri mu Cairo. Ekutwala Misiri ejjengo balimba lirumbe ate wakati mu kulirumba n'omanya bw'olina okulibala na ddi lw'olina oddiyita wansi kuba tosobola kulibuuka. Naye ng'olitunuulidde olifensinze ejjengo mwe we libalumba nga mudduka kyokka ate ddyo terimanya nti mudduse waakiriri beesonyiwe. Nene gye muddukidde libalumbayo ne libasabulirayo ne mukulukuta nalyo. Kakati fanga fala oba fa nga weerwanyeeko njagala okutegeeza buli munnayuganda w'oli tugenda kufa mu mbeera yonna ekyo tekikyali kyakkisa ekyo tekikyali kyakukweka kubanga kati awo mubadde mubakoze eki kati munnyinyonnyole awo mubadde mubakoze eki. Kiriza kino kye babatiisa nti kufa kyo kigenda kujja mu mbeera yonna oba mubanyiizizza oba temunnabanyiiza akyale bajja nattuuka obbasanga ku miryango gyammwe bagaye mundabikidde bubi nze sikwagala Gaddafi baabasanzeewo. Kakati either tufe nga twerwanyeeko Mukama tumuwe ensonga lwaki at least alina okutuwa eggulu tani okubeera ku nsi nga tulinga engajaba nga ne tukozesezza biyungo bye yatuweesezaako ku mibiri eby'ekitiibwa. Nkiddamu tewali ngeri yonna Museveni gy'agenda va ku bukulembeze nga temufudde. Tujja kufa kyokka ate abanaafa bagenda kuba ba mukisa weewuunyi. Kukyayagala okutukola singa anaalemerawo. Nze Museveni bw'atavaako nsaba nfe. Nkiddamu kano mukantemeremu
nze Museveni bw'atavaako nsaba nfe kubanga Museveni naddako 2026 abasinga tugenda kwegomba ate abali babagenda edda mu ntaana bajja kana nadduli nze Museveni bw'abatavaako nsaba nfe kiregeeza nze ndi mwetegefu kati mu mbeera yonna okufa ne Museveni kubanga Museveni bw'anaaba tavuddeeko wallahi ya Mungu nja kujulirira abaafa Museveni bw'anaaba tavuddeeko nsaba nfe mwekamba buulire Museveni n'amala ddako nga tetulwanye abafu bagenda kulannama emagombe beesekere ffe abalamu ng'ate bo bali kale yaddeko kubanga bano twalikkiriza kalo tufuula abaddu baabwe naye abaddu baabwe balya n'ebisiyaga ku mpaka abaddu abagenda okulwala nga tebalina ddagala abaddu abagenda okuggibwako ne rights ezisoma babo batandise zibasengula balina ekyalo gye bateekamu abeeno be basomye obulungi naye nga n'amannya gaabwe tebamanyi kugawandiika mu be basomye obulungi be bazise ebigezo kakati abaana bammwe babadde nga bagezi nga tubalaajanira abaana baffe ne basoma ne bayitira waggulu ne muwa abaana abasiru kakati bakulaze nti be bagenda bo okuwa emirimu senga batusema tuka 2026 beeri ate temuyina bwekwaso kubanga baabasinga okusoma ab'e Buganda mwagwa mugenda kujulirira abaafa mmwe singa Museveni abasibattuka n'abayingiza 2026 dynasty egenda kuba mu dynamics ezikyusa obuyinza va muno damuli kakati mbabuulira this is the last chance this is the last hope tebabateekamu katengo bano battattadda kubanga singa bakabateekamu naye nga babawadde ensonga lwaki bakabateekamu kuba maama bwakkuba emiggo we bwakwasa ku sigiri bw'okulaakulaga enkovu eyo nti wali ozannyira nnyo ku sigiri naye nkukuba naye lemu okukooca kafeesi kakalungi kyova olaba bafumbiddwa omugagga Sudiru ng'akuwadde ensonga bano bo tebatuwa nsonga lwaki batuteekako amaanyi batuteekako ekifuba kiregiza ekifuba kye batuteekako kyakwewunda kyabwe lwakyakweyagalisa kyabwe so si ku lwa ggwanga kakati gwe munnaggwanga ne sseggwanga nkulayirira bwakusimattuka 2026 ogenda kujulirira Jakana ojja kwegomba Jakana bano bajja nattuuko tuwa omusaayi gwaffe ng'amazzi tunywe bwe bali tuteeka mu ngalo zaabwe singa biriba tebiwedde kakati eno ye last chance kano ke kaguwa akasembayo kano ke ka chance akasembayo mbasaba tukakozese bulungi mbasaba tukakwate ng'ekyatika tebabasuule mmeeme nkiddamu tebabasuule mmeeme kuba ababasuule mmeeme tebabazza mmeeme kyekiseera mwerwanirire kyekiseera mwejune ekyokulwanyisa kyo kye baabaweeseza ekibafugidde emyaka egikunukkiriza 4 kubatya kikyokulwanyisa kye babadde basinga okuba nakyo kubatya kubateerawo siini eziri sikayale nnyo Besigye mubetya gasi mu maaso kakati bagambe nti ha olaba omusota gubozza omulaalo nze nte nkola kiwalo ezo siini creating kakati ngene y'olunaku olwaleero ezo siini bawandiika mpandiike naye ng'ekigendererwa kuwuliziganya nammwe kyokka ate era balabe babadde bawuliziganyizza nabo ng'amaanyi gabawedde ha maama nedda sigenda mu kaluke abannuku bwe banaakuŋŋaana sijja kukuŋŋaanira because balina enteekateeka eyeerangirira nga mmwe kulaaleza mmwe mubadde nga mwatya temutya kakati onajjeta mutubye akalulu nga tubaddewo 4 tubaddewo 5 mbu mwenna mwatya musajja nti kati bakuba ku mutwe olaba bakubye munnamawulire bwe banaalaba kunze alina ekifaananyi ne Bobyanga wuyo Bobyanga wainaaremu ajja bayita emyaganya gy'engalo bamulangirye nga bye bazze nga beerangirira naye nga temuyina bwewolerezo kubanga nabo mu nzannya yaabwe oluusi bali somehow smart mu basiru ti mu butuufu bakimanyi eri yonna babadde nga batubba kisolo naye waseggirinya kizibu okuyita ku national unity platform kakati bw'oba onoogiyitako jimma abantu kulaale naye nga tobawezeeyo gwe wali weerangirire wano ogambe nti kulaale zammwe mubaddengako 3 temutya
temutya temugwamu maanyi temweralikirira bano baba creating zisini ezirina okubatiisa muve mu kibalo otherwise bwe muteerwane kompawo agenda kubalwanako ate kino si kyakuggwanca wabula era ne batiisa leero ne mubaleka ne bayitawo 226 kyekigendera okubeererawo ddala ate kakati wano baleka babadde bakyabasibyamu ku byayiiyi naye naabo bannalweyisa abalowooza nti bali munda wallahi ya mungu bajja kunoonya we bayita n'ensi ebafundiridde nga bennyini emisota gye baalunda gye gyagala okubamira kubanga endiga tenyuma kkulira mu mbwa endiga tenyuma kkulira mu mbwa kakati mu kaseera kano mbabuulidde nti ke kaseera mulindwa kyekiriwo Nelson Wine kyekiriwo Kirifu bannamawulire mu nsonga ennene lwaki nzidde wano waliwo bannaffe aba NBS abakozesebwa state sijja kugamba nti abaasibisizza bannaffe oba abababidde bannaffe wabula state be yakozesezza okufaananira mu kifaananyi nti be baakutte bannaffe muyize eki muwulira mutya essasi lye bakubye munnamawulire wa Top TV livudde mu mmundu yaani abannupu be bakubye wa Top TV kakati muli ku bantu abakyamuvunaana olw'okuba state yabawaddeyo akasente naye abalabe bammwe ate mubalaba bandaala mumuyinza okulowooza nti bino tebibakwatako mulyemu obusente oba musiriikire ddala mukole ebyammwe eyo mumulipootinge nga bebabagambye okulipootinga byokka naye wakati naawe mu kuganoonya olifuna ekyakolebwa kasirye olifuna ku kikoleddwa ono olunaku olwaleero lwakuba ate gwoyinza okuba butabeera wa mukisa nga gwoyinza okufa kuolwo muve mukolera abalabe laba kyakoze munnammwe ffe tukikoze omulabe wammwe abalumbisa omununuzi wammwe omulabe wammwe abanumbisa bwe mwagenda okubanunula agenda okubajja mu nnyanga wakati nga bakabakozesa ensobi nti muwayire abannupu nti bayonona kamera yaffe naffe ne batukuba bakubye munnamawulire munnammwe leero ate bennyini ababatuma era ababakozesa nti mugeye muwayize bali nti batukuba mulabye omukono ogukuba bwe gubeera mulabye abatabaagala ludda kikwe babeera zirinda boolwange tawa musibe emmere basibe mmwe naye ekituuse ku ono kiyinza obutakoma kuyiye ne kijjako ne mummwe eyo lwakuba kyannaku nti lwe kirijja mummwe kiyinza okutwala obulamu kuba n'abamu mummwe mukuŋŋaanya we tubeera ffe abagamba abaliko okufa kubeera naawo mwaga twali tuzze we tukuŋŋaanidde kitegeeza we tukuŋŋaanidde wonna wabeerawo emimunyo kubanga tuliŋŋaŋa mwanjeru tetuwagalwa lyalijja nga lyayitongwa ne likomerekerera nga yo ali mu kukwata itongwa ebifaananyi bannange mwegendereze bannamawulire tebabakozesa ensobi bannamawulire munnamawulire n'aba nga talina na nsonyi nti banzibako obukadde bwange 5 jja nti kampuni gwe yali etissa amabugo bakubbako obukadde nga munnamawulire ojjawo obukadde 5 gwakyaganoonya ne mufiru nga wabujjeewa watuzaani nga wabujjeewo era nga watuzaani wabadde ozze kuziika wabadde ozze mu bbanka era bw'oba wabadde obulina watambudde nabo mu nsonga eyo nga weeteeseteese era nga weerinze kizibu ki wagenda okukwata amawulire agenze mu field omanye wali abantu abangi miliyoni zino 5 wabadde ojja nazo ng'otambudde nazo mu ngeri ki kigenderwa kyabadde ki oba kampuni yabadde kuwadde amabugo yali ekuwadde amabugo okugenda okukubagiza gwe kampuni gwe yali esindise mu bigere byayo nti genda otukubagirize maama wa Ssejjerinya nga taswala nno nakuswala era nga mugumu muzibu ne batwala miliyoni zange ezaawa munyu timu buli nyumba mweguli gwakyasobola n'okuwandiika sitoole ey'obulimba nga bakuwadde emitwalo 2 gyokka ne batwala obukadde kale waali badde nazo naye wali ogenze zikozesa ki
For what purpose? Zali zigenze wali ku nsonga ki? Baba kuzi senso byatenga script ze babawa babalekeramu obulimba bo bennyini be batazisiba pati kunywera bakulekeramu banno e bakulengerera bakufunireko ddala obusungu kino temunna kiraba buli naddala omuntu ava mu Buganda gwe batuma okubaako gwakonjera balekawo kaggaapu akayisizaamu amazima bakuteekeko ebirowoozo kubanga ekigendererwa kyabwe si kyakusuula nze nzekka naye kyakusuula naawe alifuna obusungu oluvannyuma lw'okuzuula obubi bwe owoolera olw'okusuulibwa kwange naawe babeere nga baakusuula dda. Bano abantu balowooza nti Museveni afokasinga ku Kyagulanyi yekka naye nammwe baatuma omufokasingako nammwe ate abafokasingako y'ensonga lwaki waliwo abamu baatuma nti musuule Kyagulanyi bw'alaba nga balemereddwa nga te alina okubeekubira waliwo gwe yamma omulambo nga te yali agumusuubizza n'amaggi kakati gwe olowooza nti okuba Kyagulanyi ate ne Museveni tayagala kukulekera credit eyambuka era kano mukaŋŋambire abo balowooza nti b'emmengo nti mukuba Kyagulanyi mu mukyayisa abantu naddala aba Buganda radio yammwe weetuuka naye ate nammwe Museveni akimanyi nti muyinza okuba mukuba Kyagulanyi kumugobawo ye kumwerumbira dayirekiti akimanyi kati awo mubeera abalabe babiri mwe temukimanyi. Era akimanyi nti musobola okukozesa Kyagulanyi naye nga mubala kukola kibiina kya byabufuzi mwe ne mulowooza nti agenda kufokasinga ku Kyagulanyi yekka emyaka gyonna talwanye na Kyagulanyi yekka nammwe yali alwanyeeko nammwe tayinza kubawa mukisa gwa kulala bw'aba anaakuba Kyagulanyi muyina okugenda aba kyokka ate bw'abalemerera mwe muyina okuvaawo ekyo temukimanyi. Era waliwo oyo gwe ntunuulira simanya mpuuga gwe bwe nfanga kaaba nnyo kano nkakubuulidde gwe mpuuga bwe nfanga kaaba nnyo ojja bitegeera mpola mpola naye nkugambye bwe nfanga kaaba nnyo kubanga obulamu bwo bulabika bwataasibwa kamera za wano banne nga state eruse buli kaaba nnyo. Mwe basajja mmwe mulowooza tuli balabe bammwe mwe basajja mmwe mulowooza tuli kizibu kyammwe naye mmwe basajja mmwe oluusi n'obulamu bwammwe butudde mu ngalo zaffe. Kaaba nnyo bwenfanga mpuuga nkubuulidde kaaba nnyo bw'oliwulira nti yeekolera afudde ekyo nkikubuulidde. Mwegamba buulire tolowooza nti Museveni wakutuma ogenda okuba Kyagulanyi takutumirako bakuwerekedde mamugende munoonye mu bisitole bino ebyenfa ya Lwomwa jjajjaffe omubuze mwe mugende munoonye mu bisitole ebyo ebyenfa ya Lwomwa sitole ezo zonna nga bwe waziwulira Museveni buli lwakutuma okujjawo akutumirako abakujjawo. Museveni yatuma Kaweesi ng'agenze Kasese natta abantu natta Kiggundu bwata Meja Kiggundu n'atuma Kaweesi gendo bagambe kabinja ka ADF naye nga naye amutumiddeko ali byogera ng'afudde waayita mmeka nga naye bagamukubye nga Kasinja ate yatudde okwogera nti akubiddwa kabinja k'aba ADF. Awo Museveni wakutuma okulowooza nti ogenda kuba Nuupu ogisaanyeewo naawe abaakutumiddeko abakusaanyaawo. Mwegamba buulire abeetona amaganza embuga bwanika n'ogenda eno n'ogenda eri. Museveni akimanyi nti ffe Baganda bw'olaba osobola okutulyamu olukwe ye akwesiga atya. Bona amala osaanyawo Baganda bw'oba okubattattana gwagenda okuddako. Ekyo nkikubuulidde. Nze kankubuulire nabaga nti ebiseera ebisinga nsobola okulemwa okwogera ku nsonga naye nga tekitegeeza nti mba sigimanyi nga ngibalira ku mpapula naye nga mmwe sijja kugibagamba. Abo balowooza nti beegula wa Museveni naye mukulowooza nti beegula ewa Museveni ate naye abalaba nti mwagala kukola kibiina kya byabufuzi ng'ate kya Buganda.
naye abalaba nti mwagala kukola kibiina kya byabufuzi ate ky'Abaganda. Gwe soka weebuuze gwe mpuuga gwe weewa alien skin ajenga kumbe statement embi lw'otongoza ekibiina ate kirina okukufuula ow'ekitabo. Omusajja yakusuubiza okukuteerawo embeera okukuwa omulambo mu mbeera yonna yagukuwa. Mayiga yakusuubiza okujja okubaawo lw'otongoza yajja. Gwe omanyi bitono. Just gwe omululu gwo gukuli kujjawo Kyagulanyi, kale gwali kubadde ku ntebe naye just gwe omululu gwo gukuli kujjawo Kyagulanyi ng'era oli mwetegefu okukolagana n'Omuseveni ne bwe bakyerayisa kutta Kyagulanyi as long as onaagenda mu kifo kya Kyagulanyi, but you don't know n'okudono gwe. You don't know n'okudono nti si musibo okutuma otte muganda wo ye n'atakutumirako akutta. Yes, omuganda agamba nti wenyigiriza ennyindo ereeta omusaayi naye abantu bwe batuuse enough is enough. Ekibaddeyo olunaku olwaleero oba kye mwalabye kyabaddewo olunaku olw'eggulo byonna mwabirabye. Abaana baakubiddwa era essaawa ya kakati wenjogerera munnamawulire wa Top TV oba Top Radio, Top TV, something like that, amanyiddwa nga Miracle Ibra ye bagambye nti operations ajja kubanga undergoing operations eziwererako ddala kubanga baamukubye eriiso lino. Mukama yayambye nti teryavuddemu naye nga baamukubye bubi nnyo oba njinza ogiyita oba tiyagaasi oba kyabadde ki. Tebaakomyawo n'agamba baamukubye nnyo mu maaso era yenayina abadde azimbye. Waliwo omukyala omulala gwe baakubye mu mutwe mwalabye nga atiirika omusaayi. Kwegamba kino tetwakomyawo ne tulaba engeri gye babadde batiikamu abantu kubapakira mu drone. Abamu nga babakwata ne babatuuza wansi ate ne babasotta. Kwegamba embeera yeetyo mweri. Kakati omuntu wavaayo n'agamba nti bano bayeekera bennyini ba M23 tomunenya. Bogeza bulumi kwebyo ebitambula. Ekibuuzo kiri nti bino byonna tubiyitamu tuli mu by elections naye we tunaagenda mu general elections kyekigenda okubaawo. Kiki ekigenda okubaawo? Kuno just kulonda just kuzzaawo buzza omuntu atabaddewo, omuntu eyavaawo mu bulamu bw'ensi eno ate olwo olunaku lwe lituuka olw'okuddamu okulonda kw'abona kyeraliikiriza era nga byannaku bikaabya amaziga era gye tulaga tetumanyi binaggwa bitya naye nga mu butuufu byennyamiza. Kifo laba omwami yatandise n'akagambo nti aba M23 bayingidde mu ggwanga. Tomunenya lwa mbeera mwe tutambulira, lwa mbeera mwe tuyitira. Naye ng'oli ku NCK TV kyensobola okugamba kikimu nti bw'oba nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde bingi nnyo ddala. Nja kubanga amawulire nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tovaawo.